Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Gavumenti ya Uganda orders basasule obukadde 6 ku famire y'omwami omu eyakubibwa nattibwa n'aba UPDF ab'amagye 17. Oli ku Yugi Update TV ko sinza obanga otuuliza gwagala twegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Tujjukira bulungi nnyo ebyaliwo naye gavumenti evuddeyo n'etowa order. Omwami yakubibwa ab'amagye ba UPDF 17 nattibwa. Basasule famire y'omwami oyo miliyoni 6. Lwaki? Ekitongole kya Human Rights Commission ordalinze gavumenti ya Uganda okusasula miliyoni 6 famire y'omwami ayitibwa Bukwo Mani Gilbert Cherotu. Ono yafa mu mwaka gwa 2024 oluvannyuma lw'abasirikale ba UPDF 17 okumukakkanako ne bakubanga abakuba ekyokuttale n'oluvannyuma obulamu bwe ne bulugendera awo. Abasirikale nno kyali kigambibwa nti Cheruto Gilbert abalanga ogw'okukukusa emmundu oba okubeera n'emmundu mu ngeri eri illegal, mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka, baali bapositioninze emmundu mu ngeri eri illegal emenya amateeka. Newankubadde okunoonyereza ekwakolwa kwazuula nti kuno ebibadde bigambibwa nti nno bakwesa emmundu bumenyi bw'amateeka bibadde bifu. Oluvannyuma lw'okizuula nti nno bubadde bulimba, aba UPDF ne bamukakkanako ne bamukuba ensambaggali saako n'emiggo egisigaddewo ne gikwata ettaka egyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Owatali kino gaanyaamu yadde, tukimanyi bulungi UPDF kuva mabega, kuva mu operatives zonna ez'enjawulo, mu security agencies, mu myaka gyonna babadde bagenda maaso n'okutokyalinga n'okumenya obumenyi bw'amateeka saako n'okutta abantu abatalina musango. Era ekitongole ekya Human Rights weekiti wekivuddeyo ne kitangaaza. Bino nno biguddewo oluvannyuma nga ke kaseera ke kamu ba leaders nga bavuddeyo nga bali ku concerned ku nsonga ya UPDF, amagye g'eggwanga ag'ekkulu aga Uganda agakulirwa General Hozim Kainerugaba okubanga geeyisa mu ngeri y'ekyonoonero, so ssaako ne Chief of Defence Force waago okweyisa mu ngeri ey'ekyonoonero. National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatwala ku different social media n'agenda mu maaso n'okwogera ku nsonga zino ku General Hozim Kainerugaba ng'amugamba nti nno aliddemu kitaawo olukwe era mu disappointinze ku ngeri gy'akuttemu eggwanga nga ye Chief of Defence Force. Oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'agamba nti nno General Hozim Kainerugaba agala kumuggyako omutwe era nga kino yakiyisa ku social media ng'agamba agenda mmutuga oba si ekyo amuggyeko omutwe ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Tujjukira bulungi nnyo General Hozim Kainerugaba yagamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu wanaabeera nga agenda mu maaso n'okuwakanya laale ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka guno gwe tulimu, kyagenda okukola agenda muteeka buteesi ku muguwa. Ebyo ebigambo eby'enjawulo ebize biyitingana ku social media bitaddewo reaction ey'amaanyi mu bannayuganda naddala mu bakulembeze abali ku opposition side okulaba nga bagenda maaso n'okubeera nga bali concerned ku ki ekigenda mu maaso n'okutiisatiisa abakulembeze ly'eggwanga Uganda, naddala bano abali ku opposition gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Obadde oli ku Yugi Update TV we bali kutuwuliriza era gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi otwegattako. Mbakakasa nti nno mbaagala nnyo era mwebale kwekumira ku mayingo gano. Kawempe tuli mu kalulu tusalawo leero ani agenda okukiikirira Kawempe North
constituency gwe mukwano gwange ali yampuliriza naye babagamba kanso nalukola mulabire nga ddala ab'ekibiina kya National Unity Platform baagala nnyo obako basigalemu. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingibwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.